Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero waliwo omukyala eyambuzizza ekibuuzo n'ambuuza okubeera n'amatama amanene oba omukyala alina amatama amanene afunamu ki? Ewamu wambuuzizza nti omugaso gw'amatama amanene mugaso ki? Nyegadde nkubuulira omugaso gw'amatama ago amatama gammwe mu abakyala ag'obukyala bwammwe gentegeeza. Mulimu abakyala balina amatama amanene ng'agamu ga butonde nga gatondebwa bw'atyo nga manene jasi n'abeera nga alina gakuuma bukuumi nga tegakendeera olw'ensonga nti gakendeera. Ekyo mulina okukimanya. N'abalala mulimu ababeera nga bazaalibwa matono naye ne babeera nga bagateekako eddagala ery'enjawulo. Kati n'olwekyo gwe yabuuzizza nti amatama ago galina mugaso ki ku mukyala naddala amatama amanene. Ekisooka, ebiseera ebisinga omukyala abeera n'ettama eddene abeera anyuma okutunuulira. Ebiseera ebisinga omusajja aba anyumirwa okutunuulira. Ate bw'obeera ng'olina omwami wo nga weeyambudde ate awo kiyitirira. Buli kaseera omwami aba ayagala dditunuulira olw'ensonga teriba limulabikira bulungi. Nga mukutwalize wamu omukyala alina ettama eddene, ebiseera ebisinga omusajja abeera anyumirwa nnyo odditunuulira. Aba ali yeewuunya engeri gye lyakulamu okubeera nga lisinga ku ly'abakyala banne. Ekirala ekyokubiri, omukyala alina ettama eddene ebiseera ebisinga lireetera omusajja ono okufuna obwagazi mu bwangu. Lireetera omusajja kwegamba okwanguwa okuyimirira, okufuna obwagazi mu bwangu. Buli w'obeera n'ettama eddene omusajja n'alikubako eriiso naddala nga muli mu kisenge, buli watunuulira ettama lye eryo eddene omusajja ono afuna mangu obwagazi. Ekintu ekyokusatu, liyamba okunyweza obusajja bw'omusajja. Gamba omusajja wabeera akuyingira ettama eryo limukwata liba likuyamba nnyo okunyweza omusajja oyo ng'akuyingidde oba ng'akuyingira. Kiba kikuyamba nnyo gwe omukyala okubeera ng'onyweza omusajja oba ng'onyweza obusajja bw'omusajja. Ate n'ekirala ekyokuna, ebiseera ebisinga omukyala abeera alina ettama eddene, omukyala oyo abeera anyumirwa nnyo kye babeera bali mu kumukola. Abeera anyumirwa nnyo kye babeera bali mu kumukola. Ate era n'ekirala, omukyala oyo abeera alina ettama eddene oba amatama amanene abeera afuna mangu obwagazi. Ekyo nkikubuulira, ebiseera ebisinga afuna mangu obwagazi olw'ensonga nti omusajja oyo lw'obeera naye mu buliri abeera anyumirwa nnyo okubeera ng'omukono aguteeka ku matama ago abeere ng'agakwatako. Kwegamba abasajja banyumirwa nnyo okugakwatako, ate jjukira buli ebagakwatako gw'omukyala kikuleetera okufuna obwagazi mu bwangu. Kati n'olwekyo omukyala abeera n'amatama amanene abeera afuna mangu obwagazi. Gwe ky'olina okumanya nti omukyala abeera n'amatama amanene agagannabunnya aba wanjawulo kw'ono omukyala alina amatama amatono. Ono omukyala ow'amatama amanene aba wanjawulo. Ekyo nkikubuulira mu byonna, mu kunyumirwa, mu kubeera omuwoomu, olw'ensonga nti amatama ago ge mulaba agabeera amanene gakuuma ebbugumu mu bukyala obwo. Omukyala yenna abeera n'amatama amanene ku nnabunnya aba wanjawulo ku mukyala ono omulala atalina matama manene. Byebyo bye nsobodde okubuulirako. Gwe yabuuzizza ensonga eyo nsubira ngikuzzeemu. Nammwe abali ku channel yaffe eno Kyayiti, njagadde nammwe mukimanye. Ekirungi ekiriwo eddagala erisaako amatama nalissayo wansi eyo gye riri. Oba oyagala kuteekako ettama oba okulikuumirako, ki ky'olina okukola? Nkusaba ofune omuzigo, naye funa omuzigo omulungi nga si mufumbeko. Funa omuzigo omulungi, omala ogufuna guteeke ebbali wali. Nkusaba weesaleko enviiri wansi, enviiri ziggwereko ddala kasigale kawalaata. Bw'omala okusalako enviiri, fumba amazzi agabuguma gookye bulungi, gateeke mu bbaafu gabenga agawolaawolamu, teekamu akatawulo, yisaawo bulungi. Sooka weeyiseeko akatawulo akalimu ekibuguma. Bw'omala okukayisaako bulungi nnyo, nkusaba okwata omuzigo guno. Omuzigo obeera nga ogusiiga ku nnabunnya yo, obeere ng'ogimasaaginga, gisiige ku matama. Omuzigo gusiige ku matama, beera ng'ogamasaaginga gajja kweyongerako. Osobola okuddira magejjo, ebikoola magejjo omunene n'omugatta mu muzigo omuganda. Nabyo bijja kukolera bulungi nnyo. Magejjo omugatta mu muzigo omuganda n'obiyengera wamu n'obikwatamu nga bw'osiiga ku matama go aga nnabunnya n'obeera ng'omasaaginga nabunnya yo ojja gikuumirako amatama ago okubeera nga tegaggwaako oba n'ogwongerako
bwe kityo bwe kiri yagadde mbabuulireyo ku ddagala eryo ly'osobola okukozesa naye ng'eddagala litaddeyo nnyo ku channel yaffe eno Kyayiti gye liri wansi eriteekako amatama ago agannabunya. Wano mbadde nziramu ono abadde abuuza ekibuuzo nti amatama galina mugaso ki ku mukyala. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.